Yes, abalungi mikono gyange balamusizaako nnyo nate linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda oyo abeera ddala omulamu. Nkubuuzaako wasuze otya era wasiibye otya? Abali mu mawanga ag'enjawulo nammwe njagala kubalamusaako maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Abingi nnyo ebigenda maaso mu ggwanga wamu ate era n'ekkanisa. Amiina. Nyongerawo okubalamusaako mwenna abali ku Just Gospel Media Uganda. Tukkiriza Katonda nga Mukama mwesigwa eri obulamu bwaffe ffenna. Mbajjukiza ennaku z'omwezi zigenda kubeera 7. Amiina. Ennaku z'omwezi zigenda kubeera 7. Omwezi guno gwennyini gwe tulimu. Amen. Omwezi guno gwennyini gwe tulimu wali eri wa Bishop David Livingstone Kiganda mu lukuŋŋaana olw'abafumbo. Kyekindeese wano kyokka tewali kirala. Kyekindeese wano. Nina ekyandiko kinyagala tusomeko. Bayibuli yange ensomesa bweti. Bw'ona asoma Abefeso 5:3 mu 2. Befeso 5:3 mu 2. Lweyinza okutandika oba osome Befeso 5 ayinza okusoma 3:2, 3:2, 3:3 olutuuseewo. For this reason, 3:1, Befeso 5:3. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So Befeso 5:3. This mystery is profound. So it's a profound mystery. But I'm speaking about Christ and the church. Nevertheless, each of you all must love his wife and as he loves himself, and the wife must respect her. Paka unakirira wansi. Nasimba luli eri ensonga gye nabategeezaako nti ku mulembe guno gwe tulimu oba ebiro bino bye tulimu, marriage conferences ezisinga obungi tezi-connectinga bufumbo na Kristo. Si kusomesa kyama ekyo. Wabula bo essira lyabwe balisimba mu bintu bya buseegu. Era bakuba nnyo engalo nnyo. Singa omuweereza yenna ayimirira n'abuulira n'alagira n'asomesa nga bw'olina okuyonja omwami wo ebigere n'omusalako enjala n'omutwalako awutu, babyagala nnyo. Mukyala mumuweereze kawala ako munda ngire bw'oti waliwo omubuulizi ali awo kati mu kibuga, ye abagamba bino wammanga nti ne waba mu kisajjawo akomyewo ng'ava mu bwenzi, ne waba okimanya alina abakazi 2, tofaayo mukulisa eyo, munaaze n'omunaaza, weebake musabire. It's okay. Omwami wo naye ekiri atunuulira nnyo, sigenda mwogera kakati mwe mumanyi oba omutegedde gwamanyi simumanyi. Bw'omwogera n'omutegeera kitegeeza ekibi kikusalidde omusango, nga ngero bw'asomesa nti okumidde amanda ku mutwe gwo. Kitegeeza okimanyi nti kyenjogera kituufu. Bw'owuliriza ababuulizi ab'ekika bwe kiti bawagira nnyo, ate owulira nga bamulimu mu nsomesa yaabwe bawagira nnyo abasajja
abakazi bawagira nnyo abasajja nti it's okay. Omwami ne waba agenze n'akomawo kiro muleke. Gwe n'oba okimanya naye omukyalo omulala ebbali eyo it's okay, it's fine. Gwe mufumbira amazzi, tomubuuza bingi, mufumbira amazzi, munyigeeko mugongo, muwalire obuliri, muyite tata bebi jangu olye emmere. Kakati tulina ebintu ebyo ebiva mu ebyo zendiga eziri mu kanisa abasajja ne batandika okusajjalaatira ku bakyala baabwe. Ndaba kasita musumba waffe naffe atuwagira ne bwe naagenda nenyenda nenfuna abakazi bange 3-4 it's okay. Kasita endiga ye naye kitegedde nolwekyo endiga ye yejja kanyanga kunyiga masaaji nakunfumbira mazzi. Omwaka ne guggwako twogera ebyo, ne tukwata omwaka ogwokubiri twogera ebyo, ne tukwata omwaka ogwokusatu tuli mu ebyo. Ogenda okutuuka ng'obufumbo buzimbye ekizimba ekyotamanyiko na muwendo, masira gali muli gatujja gati tuli ffenna. So omulokole n'abeereyo kigenda okwabika bwepwa nga tolina gy'ogenda kuddukira. Ne bwandigambye nti oddukireewo omusumba oyo agenda kukugamba kale katusabe. Ne banayita endiga ejje ensajja terina kyegenda kugira, ajja gamba nja kukyuka muzeeyo omukyala akomawo ewaka, omukyala ngaddayo waka era ngaddamu ebintu bye bimu. Now bwe buzibu tulina ne conferences ezikyasinze okubeeramu, kubanga abantu bano bagenda okuweza emyaka 18 olwaliro okubeera mu kanisa ya Kristo olwaleero. Abavubuka ku 100 n'osangamu abavubuka 95 myaka 2 n'okweyongerayo waggulu nga mbeerera. Eyo nno ebeera kanisa, eyo ebeera kanisa. Oba gye naligambye nti etaliko bbala wadde olufunyiro nga bali mbeerera. Kiki kyengezako okutegeeza nti mu marriage conferences temulina bintu bipya bimugenda kusomesa bantu abo ebikwatagana n'omusajja bamukwata batya, omukazi bamukwata batya. Tewali kipya, babimanyi n'okubasinga. Bantu baaseeguwala dda. Kanisa eringa babikiriddeko obubikirizi bati ne babeera wali ne beewombeeka nawe badde wakka baseeguwala dda. Kati gwe olowooza nti ogenda fuuka ssenga oyogere ebibagenda obbasanyusa mbu tewali kipya. Tolina mukazi gw'ogenda kusomesa. Osomesa otya omukazi ow'abaana 4 mbu omwami wo abagize bw'ati kakati ogeramu oti n'owewetamu kakati tobeeraawo nga kiti kyukamu bw'oti neno omukyala omwami naawe ogeremu bw'oti tobeeraawo wamu emmotoka ogivugira akataka kokka kyusaamuko bw'oti. Ebyo omuntu alina abaana 4, omuntu alina abaana 3 omusomesa ebyo watukidde okuzaala abo bonna abaana. So nze nno njagala n'okubategeeza ebigambo bino ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno gwennyini gwe tulimu. Genda wali eri Mengo mu Kisenyi owulire Mama Cindy, owulire Mama Cindy fully spiritually filled n'entiisa ya Katonda eri ku mukyalo oyo, n'okugenda ewala okusomesa ekigambo kya Katonda eky'obufumbo. Omuntu asomesa obufumbo ng'abukwanyaganya na Kristo. Mu kyo mwogenda okutandika okutya ekigambo kiri kireeta entiisa munda mu ggwe n'otandika okwesala ku bintu ebitanyuma. Nolwekyo njagala kubasaba era mbayita mwenna maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Mulimu abamu abagala okuzza bujja endagaano zaabwe ez'obufumbo, mulimu abamu abatabitegeera, abamu babihingira tebabimanyi. Kekano akadde genda wali eri mmanga, wali mmanga mu Kisenyi okwate entebe yeesooka obeeraawo ate togenda ngalo njereere, genda n'ekitabo aye togenda ngalo njereere, wakiri kwata mu nsawo otekemu 15,000 ogende wali fune transport ogende n'ekiweebwayo ekyo kiteeke wali mu nsawo muweereza Mukama naye omuwaanyi ku mata. Si byagira kuddaawo buzi nga mwakiriranga mu basinga eri ne babaseeguwaza nga mutambulira na bigere. Mbaagala nnyo
ate ne mubawa n'essente. Mbaagala